الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد تبدأ الله سبحانه وتعالى تمسى بسيبين غيرني من أمكم بك محمد صلى الله عليه وسلم yatujja n'ekyengera kino ekyeddiini y'obusiraamu nga wakutujja mu kizikiza atuze mu kitangaala kyeyongerayo n'omusomo gwaffe ogw'ebizibu by'omulembe guno, omulembe gwe tubeeramu ffenna nga tewaliwo muntu yenna abuusabuusa nti challenges tulina nnyingi, wabula waliwo olunaku lumu lwe najja wano ne njogera ku kigambo ekya rujuula eky'abasajja okubeera ddala nga baki nga basajja bayimiridde. Ebimu ku bintu ebiraze nti abasajja b'omulembe guno bali wiiki nnyo, oba n'abasiraamu b'omulembe guno tufuuse banafu nnyo okubeera nti imaamu oba omwaziinyi wano ku muzikiti nga wallahi we balinga bagenda mu lutalo nga namusazana abuuzaamu abasajja b'emmekete n'abuuzaawo Uthmani ogenda kuwaayo kinagamba ngenda kuwaayo engamiya 5 n'abasajja baako na buli kintu kyonna kye bagenda okukozesa, n'abuuza Abubakar n'abuuza Abdurrahman bin Auf bwe batyo bakolanga ebintu mu mizikiti. Naye ennaku zino bannaye tubadde ki? Bannaye mukakasa bwe mubanga ebintu byonna bye tukola tubikolera lillah, twandibadde nga baseka balina okwogera ebigambo bingi okubeerako ekintu kyemusapootinga masjidi. Bye bizibu ebyo ffe baddaayi bye tusanze ng'ogenda ku masjidi okusaaza, nze mwennyini kyantuukako, waliwo ekifo kye nnasaazaamu. Ne bagamba nti bannange tulina ebizibu wano mu masjidi ne tulinawo ekizibu kya imaamu atusaazizza. Mukitegeera? Obadde khatibu ng'okyali ku kituuti, esswala weggwera n'ofuuka ekizibu. Lwaki tutuukawaawo nga mulimu abasajja basobola okusapootinga ebintu bino? Si tetusobola, naye oba oli awo tetwawa muzikiti kitiibwa kyegugwana. Ekirala ekigambo kye bayita ikhilaas, okukola ku lwa Allah oba oli awo si tetukimanyi wabula tetunaba kitegeera bulungi. Mukitegeera ekintu ekyo? Bwe tubala ddala nga tukola ikhilaasa lillah, waliwo ebintu ebitalina kubeera nti mizikiti gyaffe bijjukizibwa. Kambabuuza ekibuzo bannange, ddala omuzikiti ogulimu abasajja nga gujjulanga guno, imaamu yandiyimiridde okubasabayo omutwalo? Nze ndowooza kyandibadde nga ate kiri opposite, nga imaamu okusituka najja n'abasaba naga nti bannaye twetagayo omutwalo, nga mujja ne mubuuza imaamu wantuukiriddeko ensonga eyo ogireeta otya mu maaso gaffe? Kyentegeeza ng'ezo ensonga imaamu takyazikola ki? Takyazireeta. Nga bw'ayimirira wano okwogera ku nsonga yonna ebeera nkulu oba ng'eba eguddewo bugwe, naye ng'ebisinga ku muzikiti abasiraamu byakola ki? Byaggwa. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba bwe yali ayogera mu aya riba, yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat. Emaali yonna eyingiramu riba Allah agikwatamu, tesobola kubeera mukisa. Wa yurbi sadaqat, Allah n'asitula emaali y'omuntu yenna awaayo mu kkubo lye nga weeyagalidde, nga tebasoose kutiisa musota gwa kawalaata, nga tebasoose kugamba nti oyinza okufuluma wali emmotoka n'ekkuba. Mukitegeera ekyo ekyo? Abasoose kugamba nti naye musiraamu mukozesa nnyo obuboda, akaboda kajja kukuba. Ebyo olinda waayo lillah ng'omutima mwanjulukufu. Mukitegeera ekintu ekyo? Nga tebasoose basooka kubakola ki? Kubeentayisinga. Ekyo ekizibu bwe tunaba tetukisolovinze, essaawa eno kambanjulire twafunyeyo bye bayita ba born again Muslims. Twafunyeyo abasiraamu naye ng'enkola gye bakolamu ya kirokole, nga n'okukola ebintu mu masjidi bw'otunulira enkola gye bikolwamu bifaanagana nga bali abatali ffe. Mukitegeera ekintu ekyo? Wallahi we tulaga si walungi, kuba mu maaso mmwe bawaamu, mmwe abawuliriza mugenda kutuuka akaseera nga temukyafuna baseka bali competent, nga temukyafuna baseka balina busobozi bubasomesa, nga temukyafuna balina kye babagattako olw'ensonga y'ensimbi. Kambabuuza ekibuzo kimu, mwe temwetegereza wano mu Uganda tulinawo badokituuru. Dokita kitegeeza omuntu asomye paka ku PhD. Mukitegeera ekintu ekyo? Nasoma paka ku PhD. Bameka musanga mu mizikiti basaaza mizikiti okujjako abatono ennyo. Namanyi ezimu ku nsonga
dokita omusajja yamala emyaka 12 14 ali mu kusoma atajja wano ku masjidi ate mugambe mu seeka ate ez'amafuta teziriiwo ate transport taliiwo ate ki ebintu birina kubeera obvious literally ekyengezaako tegeeza biraga abantu abatali serious bwe mubeera ddala nga muli serious ku irimu nga mwagala obusiraamu butambule bugenda kutambula na nsimbi zammwe obusiraamu nga bwe butatambula ku mulembe gwa nabbi nga tewali ssente tebugenda kutambula kati nga tewaliwo ki ssente. Imam Malik rahimahullah yagamba atya lan yasluha akhir hadhihi al-umma illa ma salaha bihi awwaluha, umma eno tegenda kutereera ku nkomerero yaayo okuggyako ng'eterera n'ebyo ebyagitereeza olubereberye. biki ebyatereza umma eno? ekigambo kya ssente kirina okukolebwako yaahe. Mwekitegedde ekintu ekyo? baseka baba bajja okubasomesa tebalina malayike nti bagira ku biwawaatiro nti malayike musitula n'emujja gyasula paka ku muziki wakola ki wasomeseza ebintu ebimutabirowooze ku bagenda kugenda era kyoba olaba nga omulembe guno naddala baseka abaana abajja abato oba oli awo n'abalala wallahi bazzeemu ekintu ky'okulaga okubeera nti abantu ennaku zino batandise n'obeewala ne batandika okubalabamu embeera y'okukola ki ey'okusabiriza. muzo kivuddewa kivudde kubeera nti abasiraamu tebakyali bakodo wabula bagumu mumanya ali kulevo y'obugumu nga si mukono wabula muki abasiraamu okubaako kwobajjamu olina okwogera ebigambo bingi obwiki waliwo ebintu abatabisobola. omusajja tasobola kwesomera bitabo bye atajja desembeimu akole ki atandika obbeegayirira akole ki wallahi basireka bammwe bayita mu ttanulo okusoma ebitabo ebyo ebitabo bisomeka bakuwa peegi emutwewo otasomagire yahe balina onoonyereza amasala nanoonyereza kino eno dalasa ebeerawo buli mande si bwe kiri mumanyi kyekitegeeza okupreparingira dalasa buli mande gwe bakugambe subhanallah nkooye okuva mu makyandi mukusomesa mbadde ndowooza naleero mande mukitegeera dalasa ebeerawo buli lwakuna si bwe kiri naye mumanyi kyekitegeeza nga buli lunaku olina okubaako kyogamba abasiraamu. waliwo ensonga bbiri eitha ogenda mu bitabo n'okola ki n'osoma bw'otagenda mu bitabo kusoma mumanyi ekiba kiddako mba buli lunaku I have to invent stories enina okubabulira. mukitegeera ekintu ekyo bw'otasoma ogenda kubeera nti olina byakusomesa wabula nga bwolina okusomesa weebali ogenda kuyiiya biki byogenda obakola ki obasoma mu kuyiiya okwo oluusi abamu mwetukolera ensobi. mukitegeera ekintu ekyo nga tozzeeyo fi butuuni lkutub kuddayo mu bitabo kola ki kusoma. bwe mulowooza ekyekizibu tetukifeesinga essaawa no mu Uganda mukimanyi nti nno waliwo omwana ayagala okusomera obwa seeka olw'ensonga nti wano mu Uganda obwa seeka yerimu ku kkubo eryangu ennyo ery'okufuuka serebu. kibadde okimanyi ngamanyi bwekyo mbasomeramu ddiiru zange wano erimu ku makubo mu Uganda eryangu ennyo ery'okuyitamu okufuuka serebu gwefuukani seeka. anti munnange obukumuntu obwali bukumuntu abali tebalina busobozi bwavaawo katulina amaanyi ga kamera buli omu alina essimu buli omu asobola okugula akazindaalo n'abako kyagamba abantu si bwe kiri awo wetutuuse essaawa eno akakuŋŋunta kati akakuŋŋunta ani asomesa ki okitegeera kalimu omu abasiraamu kugamba nti nedda yadde ngaekyo kino kiwe yadde naffe tetumanyi naye kino kikoze ki kisusewo kyandikomye wabula n'akakuŋŋunta akalala mulina okubaako kyemukola ku finance z'abaseeka. kyensembayo babuuza bwe baba nga bannanyini bwononefu bateekamu sente ne sente okubeera nga obwononefu butambula mulowooza ffe bannanyini mazima sifa balina okusookerwako okuteekamu sente nyingi. kati buli munsiraamu yenna togamba nze saasoma bwa seeka buli musiraamu ali responsible kudda ovunanyizibwa kudda gyokola ki gyolimu. tuswaleko okubeera nga mizikiti gyaffe imaamu asituka n'agamba tulina ekizibu kya mutwalo nga mutudde mutunudde bwe muti nga mwena muli basajja bakozi
ne mulabana ita tactic n'abawulira kino nawera story ezeyina ezeri nga watunulawo wati mukitegeera nga tewamanyi kyekitegeeza nenga si yagenda ozikozesa nze nalabako imaamu nga yegayirira abasiraamu okuleeta ebyokusibulukuka naye nga nabagenda okusibuka abo benyini baali mukunnyonnyola can you imagine basiraamu ebyokusibuka bunaku tulina okusibuka naye nga abo bebagenda okusibulukuka Ramadan imani z'abantu esinga okulinya si bwe kiri wabula n'ebyokusibuluka ebitandiko nga basaba menvu lwaki akaseera konna kayitawo ne dduka mu Ramadhan wallahi nga tugenda kuyiya abantu kye banaalya nga basiraamu tubaddewo olalo nga ate nga tusobola okupulaninga nga buli musiraamu bwabanga yeetebe n'agamba ngenda kuleeta tugambe emitwalo ebiri oba esatu egya Ramadhan wallahi abasiraamu balya buli omu nakola ki buli omu n'abwegera mwe mumanyi ddaawa eri mu byalo eyo nga wallahi abasiraamu b'omu byalo beetaagamu ekintu ekyo kujja okuwuliriza gwefumba omuceere mumanyi amanyi gakaceere omanyi olusi muzanyira ku bintu temuzanyira ku kintu kye bayita muceere era ku bantu ababeera mu byalo mugenda kukuŋŋanya ensi n'ensi nga bazze kulya muceere bwe munaamaliza nga boyadde abamu enniya zijja za kulya muceere mesigi ekole ki eyitewo kituuka kyange ekiremeseza abawali mugenda mu bifo ebirungi nakubeera tewali transport batya wallahi waliwo ebintu byewawunya n'ogamba lwaki bino bibeerawo wallahi nga tewali transport nabanyumizaako wano story esembayo nagenda mumanye ematugga n'okwata ekidde Gombe waliwo akatundu bakayita Kanyanda awo wali peva budde Gombe n'ebitundu ebiddakaawo waliwo akatundu bakayita Kanyanda oyingirako munda naye wallahi nasangayo imaamu ng'asaaza emizikiti ena ate omwami agenda myaka 7 ate nga muzibe bino nabirabako abasiraamu okumanya baali bubi bwe natuukayo nga wallahi tebalina kantu konna ke basobola kufasitatinga nabo nga nabo banoonya kyakulya wallahi abasiraamu bampakingira n'amapeera okitegeera nenawulire namu neŋŋamba lwaki tetubeerako n'abantu mu bibuga basobola kulowooza abamu ebyalo gye muva twagenda erukunjiri awo lukunjiri ng'oli agamba seeka simanyi kula naye waffe nze imaamu mukitegeera lwaki abasiraamu tebeebaamu ne mukolayo mission nga yakugenda ku lukunjiri n'okwata abaseeka n'obafacilitatinga ne bagenda muziki ne basomesa abaimaamu abo atlist ennaku meka 2 kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba ebintu ebisigalawo ebisatu ng'ofudde aw ilmu yuntafau bihi obanga irimu yatambula ku lulwo nga eitha gwe yagisomesa obanga gwe yagiteekamu ki sente guno gwe mulembe ogutyasinza okubeera omulungi okwenyagira empeera kuba empeera ziri open chance ne wallahi tewakyali afaayo era omusiraamu nga aseka nakuyiseeko ng'otambula naye nga ndi ku bwangu okitegeera kino ekyo waliwo omusiraamu yandaba nalina engato gye nali nyamba naye engato ng'enyirira nanga aseeka oyambadde engato naye nga si abaseeka ne mugamba ez'abaseeka zifa nangamwe ez'abaseeka zibeeraawo zirenga tezina sola ennene muziba empanvu ezo nemugamba nezisobola kwambala bintu binkalumiriza nimujali simbu mukitegeera wanagamba engatto z'abaseeka zirina okubeera nga ng'omuntu wagitunulako bw'ati alabira ddala nga yaseeka teyakimalaayo mukitegeera ekintu ekyo lwaki abawali mutwagala okubalabira mu mbeera bwetyo kati ebigambo ebyo mubitwale wonna woolaba okusponsoringa ddaawa gisponsorinze nga tolinze muntu kubeera nti akukyamuukiriza oba okukola ki okutiisa mukitegedde bannange awo tulina okuvaawo tugende ewalala banatuisa mirundi emeka 3 gagwewo wano oba 2 oba ameka nga buli musiraamu akikoze willingly awo tali gamba nti seeka tatukutte bulungi twandiwadde sente naye tamanyi bwe bakwata bantu ne mudda ne wabulu ne mwewaana olunaku olwala akabonero ke tugendako twayogera akabonero k'okutambula kwa zina ntulaba akabonero ak'okunywa abantu okutandika okunywa omwenge nga bagunywera ku large scale essaawa enagamu ku mawanga gakyasinza okunywa omwenge mu Africa ly'eggwanga lya Uganda fe abakyasinza okulaga akabonero awo sijjukira bujuba tuli mbasatu abasooka kyenzijjukira neerabidde oba tuli bakubiri obafa sijjukira eggwanga erikyasinza okunywa omwenge ly'eggwanga lyaki
lya Uganda era buli omu yatuwanikira era n'agamu ku mawanga agakyasinze okubeera mu music omungi wano ku lukalu lwa Africa eggwanga lyaki buli woolabanga eggwanga nga lijjudde music omungi kiraga obutaba na byakukola okitegeera abantu bwe babeera nga tebalina byakukola at the same time n'okubeera nga intellectually okitegeera nga tebafa nnyo ku bintu biri byakulowooza okitegeera bintu ebibakalubiriza music ayitirira sifaayo oba abantu ekibaleetedde oba waliwo omuntu abanyigiriza oba ki nze just njogera fact mukitegeera buli wootunulira awantu nga music asituse nnyo wabeerawo obuzibu era kyoba olaba nga mu byaffe by'ensi eno bwe tulaba abantu abali oppressed abanyigirizibwa ennyo naddala abafuzi b'amatwale n'amawanga g'abazungu bw'ogenda okutunira mu nsi yonna be bantu abakyasinza okuproducinga music wanene wanene waffe wano mu myaka gya 80s 90s bani abali basinga okuproducinga music si Bazaire abazaire n'aba South Africa si bwe kiri aba South Africa ne wavaayo abayimbi ab'enjawulo mumanyi ensonga lwaki mu South Africa waliyo apartheid policy mukitegeera bali banyigiriza abaddugavu ne baproducinga ki music okitegeera ekintu ekyo bw'ogenda mu ggwanga lya Zaire Ababelgium banyigiriza nnyo Abazaire ne babatta mu nnamba ennene y'ensonga lwaki mu ggwanga lya Zaire music yakola ki yasituka w'otunuulira wano mu Uganda music asinga kuvaawa asinga kuva mu baana bava mu yengo ba mu ghetto buli abantu babeera nga bapulidde mu mbeera ey'okubeera nti baavu nga n'okusoma kwabwe kutono mukitegeera ekintu ekyo ng'oba oliawo babeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa the more music they produce kitegeeza bwe tulaba music ng'alinnye tekiraga nti muli bulungi amawanga agalimu abantu abali bize ani yali awuliddeko music ava ekkata oba yali awuliddeko music ava e Brunei mbono music ava mu Azerbaijan amawanga agali wealthy they are far busy bali busy tebalina budde bwejjako stress olw'ensonga nti ekijjawo stress bakikola ki bakirina abantu bonna bagamba nti bawuliriza music baba baagala kudduka bizibu byabwe okusinga okudiiringa nabyo mukitegeera ekintu ekyo kyenva mulaba nga bw'obusiraamu bukugaana music oleme kufuna vibe gy'otalina obeerewo ng'okimanyi nti oli mwavu ogende okole wabula bw'olaba abavubuka ebiseera ebisinga batayagala kukola batera kwerimbika mu ki bateekayo music ne comedy as a shield okitegeera nti tuli mu stress clinic eddwaliro erijjanjaba ki deal with the problem dealinga n'ekizibu ekyo okole nnyo ove mu bwavu stress evaawa ebizibu ebisinga bye tulina wano they are money problems ebizibu ebisinga okubeera wano nabyo mu Africa ne mu nsi yonna ne mu nsi z'abazungu kuba bonna abasinga si bagagga abasinga nabo baavu zonna bibeera bizibu bya ssente kyova olaba obusiraamu bugaana okufuna vibe eyo gy'otalina abantu abasinga okwagala vibe be bantu abali mu bifo ebiri obubi mukitegeera kyenva mulaba ng'omuntu buli bw'alinnye eddaala either ng'asomye nnyo obanga mugagga obanga wamuvunaanyizibwa music oyo wa vibe ow'okukyamuukira ow'okukola ki ow'okusagambiza akendeera ate omuntu buli wakka eddaala mukitegeera abazzi b'emisango abantu ng'ebifo birimu nnyo obwenzi birimu nnyo okunywa omwenge baavu tebasoma tebalina byakukola music akola ki music yeeyongera mukitegeera ekintu ekyo era bw'ogenda mu zigeto balina vibe mukitegeera ekintu ekyo abaana tebasaaga abamu bamusuzako paka ku makya kati ekyokubeera nti omuyinza tekiraga nti oli bulungi kiraga nti ebyokukola bikyabulamu bw'obusiraamu tebwayagala gwe kudduka bizibu byo bwayagala obeere ng'odiiringa nabyo ate ng'obwongo buno tobulimba in simple terms ekigaanisa music kyekimu ekyagaanisa omwenge kuba omwenge abagunywa lwaki
kwerabira biki bizibu bw'obusiramu kubuuza bivaawo nedda togunywa mukitegera ekintu ekyo music kwerabiza ebizibu akwerabiza stress bivaawo nedda genda okole mukitegera ekintu ekyo era ebimu ku bintu ebisse kye bayita rujula abasajja okubeera ddala nga abasajja wallahi music tewaliwo kizibu kye twali tusanze ku nsi kuno nga bizibu bivudde mu music wabula wallahi osobola okusanga omusiraamu nga naye amwenyumirizamu omanyi music oyo tumufunamu ekyokuyiga music oyo genda ofuna ebyokuyiga ewalala Qur'ani ogimazeeko sebo Qur'ani ogimazeeko oba nnyabo tafsiri zonna zikubuzeewo n'ebigambo bya Nabi sallallahu alayhi wa sallam ani yagamba nti amakutu gajja mu music mukitegera ekintu ekyo teri aganye n'omuntu asembayo okubeera obubi oba asembayo okweyisa obubi asobola okwogera ekigambo nga kyaki kyamagezi ebigambo by'amagezi biri buli wamu wabula olina kulonda obijjawa mukitegeera kati gwe bwojja n'otugamba nti no olw'ensonga nti mulimu ebyamagezi mulimu ki Allah okugaana omwenge lwaki yagugaana mujjukira aya gye yagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam nti mu Qur'ani nga nafa agitugamba wayasalunaka anil khamri wal maisir yasalunaka anil khamri wal maisir bakubuuza ku mwenge neki nezaala aha yagamba atya qul fihima ithmun kabir bagambe mu mwenge nezaala mulimu akabi kanene Allah n'agamba nti wa manafi'u linnas naye ate mulimu n'obulungi eri abaki Allah teyakigaana n'agamba naye wa ithmuhuma naye obubi obuva mu zzaala n'omwenge akbaru min naf'ihima obubi obuguvaamu n'akabenje akagulimu n'ezzaala bwe bunene okusinga obulungi obugukola ki ekyokubeera nti music nti alimu amakulu seka era mpulira makulu omanyi music omusajja yaliwo amakulu era nava abasiraamu atuyambye biki byogera yake kikyoyogerako mukitegera ekintu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa'lamu anna fikum rasulallah mukimanye ebiseera byonna nti mulina omubaka wa Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum omubaka wa Allah yalina obbawo ebiragiro yalina obbawo ebigambo ebyamagezi walakinna Allah yabaagaliza ebintu bino habbaba ilaykum al-iman yabaagaliza okubeera bakkiriza abalungi wazayyanahu fi qulubikum nawunda obukkiriza mitima jammwe wakarraha ilaykum al-kufra n'abakyayo obukafiri n'abatamya obukafiri walfusuqa n'obuki n'obwononefu walisyan n'obujeemu Allah n'atugamba abo be bantu abagenda okubeera mu kkubo eggolokofu buli bw'obeera nga ggwe amazima go n'ebigambo ebyamagezi obijja mu bajeemu sooka okole ki wechekinge era sirowooza kino ngenda kibabuulira direct sirowooza nti ensi eno eyina gyeraga nga wallahi abayimbi be bafuuse balwomodo b'abavubuka abayimbi be bafuuse balwomodo b'abaana bamwe waka abayimbi be batambulirako buli kintu kyonna mukitegeera sirowooza nti society eyina gyeraga wallahi sikirowooza mukitegeera ekintu ekyo sikirowooza kuba okuva edda nedda obuvunanyizibwa bwakwasibwanga abasajja baki babuvunanyizibwa bwe mulabanga nga abantu batandise okulaba abayimbi nga ba role model ng'omwana omuwala omulaba ayagala kufuuka muyimbi n'omulenzi ayagala kufuuka muyimbi omanya society eyina obuzibu kiraga ki abasajja very weak men tulina abasajja baki abanafu mukitegera ekintu ekyo banafu nnyo nti bino ebiringa ebikaluubiriza ebyetaaga okugumikiza tebagala bikola ki kubikola omusajja yagenda n'anoonyereza abantu bonna abali successful mu nsi kino nkiddiŋŋana buli kaseera bonna abalina kye beekoleddewo sigamba mu ssente mukka omanyi ennaku zino abantu balowooza mu ssente zokka ŋŋamba omuntu abadde successful mu bufumbo bwe abadde successful mu ssente abadde successful mu kuteeka enkola mu n'ateeka mu nkola eddiini ye yagamba nti they are all comfortable with being uncomfortable bonna beteekamu ekintu nti ebikaluubiriza tebibakaluubiriza omuntu yenna agala okubeera successful mu nsi okubaako kyokola ebintu ebikaluubiriza birina okuba nga tebikola ki tebikaluubiriza kitegeeza sindibo tebibakaluubiriza balina obugumiikiriza mukitegera ekintu ekyo mumanyi ensonga lwaki badokita batono olwakakuŋŋunda agayitwamu omuntu okufuuka ani dokita
mumanyi ensonga lwaki abayimbi bangi tewali kakumunta nga ojja n'ebigambo ebyekisiru byonna ojja n'oyimba ate abantu babiwuliriza ne bajja ne mu kivulu kyo nga tebalina kintu kyonna kyebagala kolaki bwe buzibu obwo bwe tulina mu eno generation. Ebigambo ebyo bannaye tubitwale nga bikulu. Allahu subhanahu wa ta'ala ayina ensonga nnene lwaki aba yatugana ki music. Mukitegedde bannange? Naam, akabonero tetugenda okuddako, nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera kabonero akagamba zukhrufatu lmasajid watabahi biha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ng'enkomero egenda kutuuka abantu bagenda kusukka okuwunda emizikiti, ng'emizikiti kifuuse kiki kikemu. Ennaku zino eringa competition naddala ng'ogenzeko mu nsi z'abawarabu n'ensi z'aba asian, bazimba emizikiti ng'omuntu bw'ayingiramu bw'ati ekifo ky'okusaala abeera atunira bulungi waki wa muzikiti wa masjidi. Era nagendako mu ggwanga lya Turkey nga n'abawarabu, mulaba abawarabu nga bajja mu ggwanga lya Turkey balambule emizikiti obulungi bwe giriko, bali abasajja bawunda emizikiti. Kanono nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kabonero ka qiyama. Mu hadithi eri mu Nasai yatunyumizibwa ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti min ashrati saa an yatabaha nnas fi lmasajid. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ebigenda okulaga enkomero nti etuuse, okusinza ku nnyonnyola kw'abamanyi ku hadithi eno, abantu bagenda kuyitiriza okuwunda emizikiti, wabula ate ebirina okukolebwamu babikole kiki kitono, nga basusiza okuwunda, wabula nga jama osangamu layini meka, layini bbiri. Era ku mulembe gwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu gwe baagaziirizaako omuzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabagamba mbeewaza okubeera ng'omuzikiti ogwo mugusiiga kale ya red oba nga mugusiiga, ekigambo asfar kitegeeza ki? Yellow. Yogera ku kala besi banyomba lwe yazironda nange yagamba mbeewaza okugusiiga ki? Oba oliawo ekigambo asfar ku mulembe ogwo kyali kirina oba oliawo kala gyekitegeeza, naye nga oba oliawo esemberedde okubeera eyaki? Yagaana red ne yellow muki mu mizikiti. Mukitegedde ekintu ekyo? Wano mu mizikiti tetuli red, tetuli ki yellow, tuli wakati. Kakati nno yabagamba nti fatuftina nnaasi, muteeke fitina mu baki? Mu bantu. Kitegeeza nti kala ya red Allah yagitonda naturally ng'eattracting abantu, nti waba gitunuliddeko okitegeera emusika amaaso. Kyenva mulaba nga ezimu ku application ezikyasinza okubeera addictive, application ya TikTok, okitegeera ekintu ekyo? Woliking ereeta kala yaki? Red. Era n'obugambo bwe bawandika wansi wa kala ya red, olw'ensonga nti red erina engeri esikamu amaaso g'abaki? G'abantu. Mukitegeera? That's natural. Allah yasinga okumanya. Mukitegeera? Siina kyempisaawo, ndawo omusiraamu ali mu kumwenya, siri mu kuyisaawo bya bufuzi, wabula just mbabulira nature. Mukitegeera? Mukutte wayagala nkutte kozi mulibe makerere kabuli kamereke kambiveeko ebyo ebintu ebyo bitumalira obudde, naye ng'oluusi oluusi nga PA9 nga 0 nenebibamalira obudde tumira abavubuka. Okay, buli omu akole kyakola, semateeka akukkiriza okukola buli kyoyagala. Okitegeera ekintu ekyo? Wabula fuba okulaba ngwenjawulira ebintu bibiri, kola buli kyoyagala wabula njawulira ebintu bimeka? Bibiri. Waliwo kyetuyita national prosperity, kyetuyita personal prosperity. Waliwo kyetuyita eggwanga okubeera nti likulaakulanye, wabula netuva ku ggwanga nga tuddako gwe. Sebo taata, okulaakulanye kyenkana ki? Kaki keweekoleddewo? Mbu bw'ekyuka essaawa eno gavumenti mbwogenda kubeera bulungi nnyo, mbu bonna ababeera mu nsi engagga, mbu bonna abagagga. Ultimately nze kyenjagala obagamba, sifaayo kwani gw'osapootinga. Okitegeera? Weefeeko. Mu firimu yo gwe firimu star, n'abamu baafa dda. Mukitegeera ekyo? Owa firimu se kati bakibanda,
tebaita bakibanga manya nti mu firimu yo olina kuvaamu ng'oli mulamu ng'olina keweekoleddewo wabula emunaddaawo nga buli kaseera nga olina abalala boonenya ku bizibu byo mu bizibu byennyini byemusanga temulimu bagagga temulimu banoonyeza sente ne bazifuna kati obaani akaseera konna tugenda kusigala nga waliwo abavu waliwo abaki abagagga. Nze mbagamba ekigenda okuleetera obugagga n'ekigenda okuleetera okubeera omusajja obuvunaanyizibwa beera nga wali ebikaluubiriza okola ki wobeera mutera okuwulira ekigambo naye tukyogeddeko ne mu podcast yaffe waneeno nti abagagga tebeebaka mwali mukiwuddeko abo bagagga naye wallahi feera twebaka ani yagamba nti ensi yali eselebratinzeeko omuntu olw'okwebakaako mbono yeebaka nnyo tumuwandikako mu byafaayo la ilaha illallah muhammadu rasulullah weewuunya abantu engeri gye balabamu ebintu. Omusajja akyasinza okubeera successful mu byafaayo by'ensi eno bukyanga etandikawo ye mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam si bwe guli. Allah yamugamba ati ya ayuha almuzammil munsomere aya eddako qumi llaila yimukako ekiro. Ye musajja akyasinza okubeera successful ng'oddaawo abagagga abo mubalabirawo naye tebebaka. Yes, tebebaka olw'ensonga nti balina ekintu ekisinga otulo. Bw'obeera nga ddala otulo kyekikusingira tonnafuna binyuma kusinga tulo. Mumanyi okubeera nga ku ssaawa 5 olinayo meeting ku kafe Jamazi nga bayita n'ebyokulya nga tobyagala wuulyo tobyagala. Mukitegere ekintu ekyo ng'olina juisi gw'otanywa nga juisi oba musogola mbi balabye nti toyagala mu sukaali. Mukitegere ekintu ekyo obulamu bwolina okubeeramu so si kudduka bizibu nga omanyi future y'abaavu is the next lunch. Ekyokulya ekiddako ye future. Bw'ona leero omwavu togenda kulowooza. Mukitegera mwe abantu abalowooza society bava mu society enjavu olw'ensonga nti omwavu the next basic need ye future. Kyemuba mulaba abaana basoma mbw ayambaleko bulungi nasoma nange njagala nyambale ku shariya ennungi la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nange njagala nje ku chips la ilaha illallah muhammadu rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abaana basomera bifi bya nkoko bwayagala alye ku nkoko olw'ensonga nti future y'abaavu biki byakulya. Kyova olaba nabbi saa sallam yatugamba tugambe nnyo nti allahumma inna a'udhu bika min al-kufri wal faqri. Kakati nze njawulira ebintu bibiri genda yonna gy'oyagala wabula yawula national prosperity eggwanga okubeera nti likulaakulanye ne personal prosperity. Mawanga mangi maavu wabula mulimu abantu abaki abagagga n'amawanga mangi magagga naye mulimu abantu abaki abaavu. Ekintu ekyo kitegeere nti gwe oli mu nsi muno wekka oli mu muviyo tofiiramu tofuuka kibanda fuba okulaba nga firimu yeggwako ng'okyali ki firimu star ng'okyali waggulu. Bw'onadda ku bino no ojja complaininga paka complaininga tewali buzibu wabula weekoleko. Mukitegedde ekintu ekyo na akabonero kano ndowooza inshallah tugenda kakomya wano wabula nabbi saa sallam kyeyali agezaako okutegeeza nti abantu bagenda kuwunda nnyo emizikiti wabula kyebalina okukolera mizikiti kikole ki kikendeere. Dalasa zigenda kendeera abantu okutuulako mu muzikiti nga basoma Qur'an kugenda kendeera. Salatul jamaa zigenda kukola ki zigenda kukendeera. Akabonero akaddako nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku atatawul fil bunyan nti ng'enkomero egenda kutuuka mugenda kulaba abantu nga bawanvuya ebizimbe nga bazimba ebizimbe ebiwanvu. Era mu hadithi ya Jibril bwe yajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ene yatunyumizibwa Umaru yatugamba nti bainama nahnu julusun inda rasulillah twali olunaku lumu nga tudde maaso g'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam itala alaina rajulun omusajja najja shadidu bayadi thiyabi ng'omusajja engoye zayambadde enjeru nnyo shadidu sawadi sha'r ng'ayina
enviri nzirugavu nnyo n'atugamba la yura alayhi atharu safar nga tomulabako obuufu bwonna bulaga nti ava mu lugendo nga tewaliwo muntu yenna mufa amumanyi omusajja najja n'ateeka amavivi ku mavivi gani g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ateeka ebibatu bye ku bisambi by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atandika okumubuuza ku busiraamu bwe yamala okumubuuza ku busiraamu n'amubuuza ku bukkiriza bwe yamala okumubuuza ku bukkiriza n'amubuuza ku ihsaani okuyisa obulungi bwe yamaliza okumubuuza ku ihsaani n'amugamba akhbirni ani saa mbuulira ku ki ku nkomerero Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba omusajja ono gwe tannategeera nti mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il nti oyo abuuzizza agimanyi nnyo okusinga oyo gwabuuzizza nga gyategeeza nti musajja gw'ogimanyi nnyo okola ki okunsinga then omusajja n'abuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam mbuulira obubonero obugenda okulaga nti enkomerero etuuse mukitegeera Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti antalida al-amata rabbataha mugenda kulaba omuzaana ng'azaala mukama we maaso ekyo kyekitegeeza tugenda kukiraba mukitegeera n'agamba naye mugenda kulaba abantu abali batambuza ebigere nga baali beemabega nnyo ri'a shai ng'abantu abo baali nga balunzi bambuzi nga beerundira bisolo byabwe nga yatatawaluuna fi lbunyan nga bazimba emizimbo emiwanvu ennyo kankubuuza ekibuuzo kimu ekizimbe ekyasinza obuwanvu mu nsi yonna kiriwa essaawa kiriwa Dubai ekizimbe ekiddako ekyokubiri kyekizimbe bakiyita Shanghai Tower kiri mu China n'ekizimbe era ekyokusatu ekisinga obuwanvu mu nsi yonna nakyo kiri mu Bawarabu mu hadithi endala Nabi sallallahu alaihi wasallam baamubuuza mu hadithi ya Ibn Abbas nti ya Rasulallah waman ashabu shai walhufatu aljiya'i alalam baani abo abasajja abalibeera nga baali balunzi nga baali backward baali beemabega nga jasi baali bebeera mu bulamu bwa buli simpo nga tebambala nangatto nabbi kye yali ayogerako nga batambuza bigere nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti al arabu abaki abawarabu mukitegeera ekintu ekyo kitegeeza hadithi ezogera kabonero kano ezimu ziri jeno ku nsi yonna wabula ezimu zajja nga ziri specific ne zijjayo abaki essaawa eno ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna Burj Khalifa siwe kiri Burj Khalifa esinga obuwanvu eriwa mu UAE era kigambibwa nti bali mu kuzimba mu Dubai mwenyini ekizimbe kye basuubira okusinga Burj Khalifa so that they are competing against themselves n'olwa Saudi omulangira naye alina byakola ki byasitula bali mu competing nga UAE, Qatar, Saudi Arabia mukitegeera mu kuzimba ebizimbe ebiwanvu bw'ogenda ne bakubuuza region ezimu ku region ezikyasinze ze bayita skyscrapers ebizimbe biki ebiwanvu bw'ogenda mu UAE mwokka skyscrapers ezirimu nnyingi nnyo obanga okomparing ebitundu ebisigadde mu nsi yonna ekitundu ekyo ky'Abawarabu neeraba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogerako bwekyo kyokka tekikuteeka mu bantu bali Allah beeyogerako nti liyazdadu imaana maa imanihim nti beeyongera obukkiriza ku bukkiriza olwedde bwe babadde balina nti wallahi amazima tuli ku kituufu mukitegeera ekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam n'alondayo n'abantu n'agamba nti abantu bagenda kufaanana bati nga bali backward nga balunzi nga batambuza bigere bagenda kuwanvuya ebizimbe essaawa eno ne tulaba nga Dubai bwekyo bwefaanana mubadde mukimanyi nti wano ku mulembe gwa Amin kigambibwa nti Uganda yawaako eggwanga lyayo obuyambi mwali mukiwuliddeko mukimanyi nti eggwanga lya Somalia nga bwefaanana essaawa eno yawaako Abawarabu obuyambi n'emmere nga wallahi bali very backward naye tunuulira just 50 years back mu myaka aga 5 ebikyuse byonna mu Dubai n'ebigenda bikyuka mukitegeera ekintu ekyo kyensembyayo omusiraamu okugendako e Dubai tekiri haramu wabula ebikolebwayo byonna si bya mu busiraamu kategerekesa kagamba temugamba nti olw'ensonga bali Bawarabu munnange Abawarabu be baatuterawo n'Abawarabu babikola mukitegeera ekintu ekyo waliwo omukyala yateeka ku status ye yali mu ggwanga lya Dubai nga yateeka ku status ye nga bwe bagendayo balina ebitambaala bye beesiba mu bimanyi ebitambaala ebyo
naye ng'abasajja n'abakyala batudde nga waggulu awo ka platform waliwo omukyala ali mu kubaziniramu. Okitegeera ekintu ekyo n'ateekayo ka status. Kakati ne mubuuza ne mugamba ki kyemulaba? Ekyo kyemulaba mukimanyi nti muli mu kulaba kye bayita mumanyi bayita ba stripper, abakyala babeera mu mabaala nga balaga emibiri gyabwe. Ne mubuuza kitegeeza olw'ensonga nti ensi gye mulimu y'Abawarabu kiba kifuuse halaali. Mukitegeera kino kyo bwe kibeera e Uganda mu kulaabu ne kifuuka haramu. Mulaba ebintu ebyo, tulina okulaba ebintu nga twegendereza. Haramu asigala haramu, tetufa kuwa wali. Tewaliwo bifo nti wano haramu mukko mbw ate Uganda haramu haramaini. Mukitegeera ekintu ekyo? Nedda. Tewaliwo haramu mukko ne haramu haramaini, nedda. Byonna bisigala biri ki? Biri haramu. Mugende Dubai naye si tebikolebwa byonna byaki? Bya Busiraamu. Ate si nti buli kintu kyonna ekiva mu mawanga g'Abawarabu tutwala butwazi. Ekitugatta n'Abawarabu abo kubeera nti Basiraamu bannaffe, wabula buli lwe babuvaako nga naffe tubakola ki? Tuva kwoyo abavuddeko. Mukitegedde? Allahu subhanahu wa ta'ala talina gwe yakwasa Busiraamu nti ye custodian, nti mmwe engeri gye mufaanana mbu bakwasiza, nedda. Allah yatugamba kya mu aya yasema yaga waraditu lakum al-islaama diina, mwenna mbasiimidde eddiini ekyasinga okubeera ey'ebbeeyi nga yaki? Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba mu hijjatul wadaa nti waliwo nkizo ku Muwarabu n'atali Muwarabu illa bittaqwa, okuggyako olw'okutya Allah. Ekitwawula mu Busiraamu nekikisukkulumya omu ku mulala kubeera nti omuntu atyani ebbanga lyamala ng'avudde ku kutya Allah. Tetubeerangamuko ka excitement akakagamba nange bino by'Abawarabu. Era osanga Omusiraamu ng'awuliriza music olw'ensonga nti ali mu Luwarabu n'agamba ono ye music waffe. Manyi sheekhe, kakati ffe alhamdulillah biri twabivaako, katuwuliriza ono waffe music asigala ki? Olw'ensonga nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamugaanira mu lulimi ki? Kati abatera okutugamba nti omulwarabu yowaffe baaboogera biki? Mukitegeera ng'ate Nabbi yamugaana yali wa muki? Yali ayogera Luwarabu. Mukitegeera ekintu ekyo? Oluusi ebintu just bibeera byakwetegerezaamuko kati. Era ak'ensebe ekyo olaba abaana bava e Dubai n'agamba wallahi banyumiza omuwala yava e Dubai wallahi n'ava mu Busiraamu. N'ava mu Busiraamu olw'ensonga nti amaka ge yagenda ag'Abawarabu agamukozesa bamuyisa bubi. Buli nsi yonna gy'ogenda mu baya Abawarabu basiya Abawarabu baya Bannayuganda oba baddugavu oba baki, mulimu abantu ababi n'abaki n'abalungi period. Wabula omudda n'osanga omusiraamu agamba wallahi Abawarabu babi, Omuwarabu alina omutima. Ani yagamba? Lwaki oyogera ebigambo bwe bityo? Ebigambo biri racist. Tewali nsi nti abantu bonna balina omutima oba babi. Abawarabu abasinga balungi. Temulaba bano be musala nabo wano nabo balina emitima. Eno masjidi sibe batuyambako okugizimba. Mukitegeera ekintu ekyo? Kati oba ogamba ki? N'osanga mu bibuuzo ebifaanagana ekyo nga mulimu n'Omusiraamu. Abasomaali bagendeko mpola. Bagendeko mpola. Bali baganda baffe. Bw'owuliranga ekigambo ekyo kyonna nga tondaba kuwuliza mboozi yonna, sooka bagambe nedda ssebo weetegereze. Tewaliwo muntu nti the whole race bonna balina emitima mibi. Tekiriwo. Ate tewaliwo bantu nti the whole race bonna balina emitima miki? Mirungi. Mubeeramu abalungi n'abaki n'ababi. Naye ebiseera ebisinga mu buli society oba ogenze mu Bawarabu oba Bachina oba Bannayuganda, buli society abasinga obulungi be basinga obuki? Obungi. Abantu abatera okutwala abaana naddala bakadamba gabeera maka g'abantu nga boonoonefu. Ebiseera ebisinga si bonna, wabula ebiseera ebisinga ku 100 kuliko ebitundu nga 8 oba 7 okutwalibwa amaka g'omuntu nga gali awo bwegatyo bwegatyo. Omuwarabu ali traditional ng'ali ku ddiini ayagaza kikadama ava mu Uganda. Mukitegeera ekintu ekyo? Ekirala abaana abagenda basinga kukolera ba immigrants. Bano banava mu nsi gundi n'ezija nkolere mu Buwarabu. Okitegeera ekintu ekyo basinga okukolera. Bano kuba bw'otunuulira mu Dubai mwokka, ebitundu bagamba ebitundu 73 ku buli 100 abantu abali mu Dubai bonna si Bawarabu.
bonna bayindi bapakistani bafilipino baani waliwo balinga bajjajjabwe be bajja n'omwana ne bamuzaaliraawo n'oyo kati oli bwagenda n'asanga omuntu bayogera lwala bagamba nkolera muki yes sigeza kudinayinga fact nti bakolera abawarabu okitegeera ate sigeza ku exoneratinga abawarabu waliwo abawarabu abalina emitima emibi wabula abasinga obulungi balina emitima emirungi wanene waffe Uganda mbu abakozi mubayisa bulungi nnyo mu abakozi baano bo bali bulungi nnyo buli omu ali bulungi nawano waliwo abantu nga bayisa abakozi bulungi abala nga babayisa buki bubi ebiri mu buli society mukitegedde bannange naam kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku basajja bano ne bamubuuza baani abagenda okuwanvuya ebizimbe n'agamba al-arab bagenda kubeera baki bawarabu era bw'otunda essaawa eno mu nsi skyscraper zonna ezisinga mu nsi yonna zisangibwa mu bawarabu mu hadithi endala erijja eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la taqumu saa hatta yatatawalu nnaasu fi lbunyan nabbi saa sallam yayogera ku bantu bonna n'agamba nti enkomero tegenda kuyimirirawo okujjako ng'abantu batandise okuzimba ebizimbe ebiki ebiwanvu ekyetera abantu okuzimba ebizimbe ebiwanvu ekitaliwo edda nti population y'ensi ekoze ki yeyongedde abantu balina okukozesa ettaka eririwo obanga abantu abasinga baddukira mu bibuga okubeera nti bonna lisobola okubamala era kyova olaba mu mawanga gali agakulakulana agalimu abantu abangi basula nnyo mu apartments osanga apartments nga mpanvu nnyo okitegeera ekintu ekyo olwensonga ni population zaabwe ki nene bw'otulina mu mawanga nga gali nagafa gatannabakulakulana nnyo osanga nga abantu bakyalina bangalo nga bakyalina villas mu mawanga ag'amagagga omuntu omusanga ne villa ng'alina ennyumba ya bangalo obeera mugagga nnyo abantu abasinga basula kuki basula ku apartment naam ekyo si kyekyatuleese tuliddeyo ku bubonero obwa kiyama akabonero akaddako nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku wiladatul ama rabbataha nti omuzaana agenda kuzaala mukamawe era mu hadithi ya Jibril bwe yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ku bubonero bw'enkomerero yamugamba antalida al-amata rabbataha ogenda kulaba omuzaana ng'azadde ani mukamawe abamanyi ku Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba nti oba oliawo abasiraamu bagenda kusaasaanira ebitundu ebyenjawulo bwe banaagendanga mu ntalo bajja kujjangayo abakyala omukyala yenna awambiddwa mu lutalo afuuka muki muzaana mukitegeera ekintu ekyo ekyo kyali paati ku rahma y'obusiraamu eri abakyala nti omukyala oyo temumutta yadde abadde wasaidi yamuki yamulabe wabula mumuleeteeka alina ne right efuna abaana wabula abeera muzaana kuba yali atekinze paati mu luki mu lutalo mu busiraamu tebaawambanga bakyala oba abantu bonna batatekinze paati muki mu lutalo wabula bwe baasanga nga abakyala nga batekinze paati mu lutalo nga babatwala ng'abaki ng'abazaana mukitegedde ekintu ekyo egaali amateeka g'obusiraamu era nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagambanga bwe mutuuka eyo temuttanga ebintu ebiriibwa ng'ensolo mukitegeera temutemanga ebimera temuyingiranga amakanisa temuyingiranga ebifo ewasinzibwa awalala nga synagogues mumanyi synagogues ez'abayudaaya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana abasiraamu okuyingira ebifo ebyo n'abagamba nti temuttanga abaana abato temutta abakyala temulumbagananga omuntu yenna atazze muki mu lutalo kabe muvubuka temulumbagananga abakadde mwe mwali muwuliddeyo jeno ki mu byafaayo yenna eyawanga abantu wasuyawo ekyo mukitegeera ekintu ekyo era nga sinabagenda ku nsonga eno ey'abazaana waliwo ekyafaayo eky'abasiraamu bayingira mu kitundu ekiyitibwa samarkand abasiraamu bamala okuyingirayo ne bayingira kiro nga tebasoose kukola nga busiraamu bwe bugamba abasiraamu bwe bayingiranga ekitundu kyonna nga basooka ne basaba abakulu baamu okubakkiriza bakola eddaawa mukitegeera ekyokubiri bwe babaganya okubeera nti abantu babakolako ddaawa nga babagamba ebyemirembe ntitugenda baprotectinga ekyokusatu abasiraamu tebayingira mu nsi yonna okujjako nga yalimu abantu abali oppressed abantu abali bakola ki
abaali banyigirizibwa tewali nsi basiraamu gye bayingiramu ne balwanyisa obukulembeze obwalimu okujjako nga abantu baali bakola ki banyigirizibwa. Yensonga lwaki mwali muwuddeko mu byafaayo by'obusiraamu olutalo lw'e Habasha, abasiraamu baalwana olutalo e Habasha. Olw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabagamba nti kabaka w'e Habasha tewaliwo omuntu yenna ali azaamanyizibwa mu maaso ge. Kitegeeza abasiraamu okugenda mu kifo kyonna bakikonquering, abakulembeze abaalingamu baalinga bateeka ku bantu emisolo emingi, ate baali banyigiriza abantu baabwe nga babateeka mu class nga bye mwasoma mu Roman Empire, nga balinamu high class ey'abaklaje n'abakulembeze ne middle class ey'abakolera bano ne ba slaves. Ebyo temwabisoma byonna mu history. Ekyo obusiraamu kye wajja okukola ki? Wabula abasiraamu tebajjanga bacolonialist, ekikulaga nti ddala abasiraamu bwe bayingiranga ebifo abantu ate baabagalana nnyo. Buli kifo abasiraamu bwe baatuuka abantu bayingiranga obuki obusiraamu nga beeyagalidde radin, nga tewaliwo omuntu yenna akoze ki akakiddwa. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam la ikraha, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Quran la ikraha fi ddin, tewaliwo okukaka muntu yenna kuyingira ki. Abantu bonna bwe mulabawo Egypt eyo teyali nsi y'abasiraamu. Algeria, Morocco, Tunisia, Libya zonna tezaali nsi za buki. Syria, Palestine wonna tewali basiraamu. Iraq wonna tewaliwo basiraamu. Nekijja kikanga bonna babuyingiramu ne babutebenkereramu. Mukitegeera ekintu ekyo? Olw'ensonga nti abasiraamu bano bajja n'emirembe n'okubalaga obukulembeze obuki obw'amazima. Abakulembeze b'obusiraamu bwe baatandika okulyaza amanya abantu baabwe n'okufuuka abaluvu, Allahu subhanahu wa ta'ala awo we yasanyizawo empaya y'obusiraamu. Kubaffe abasiraamu tuliko condition, Allah okutubeeza ku tto tulina okubeera nga ddala tumusinza mutufu okumusinza nga tuteeka amateeka ge mu nkola. Buli bwe tufuuka abalyaza amaanya ng'empisa zaffe embi, Allah subhanahu wa ta'ala bagenda tukola ki kutukakanya. Kati ekyo mbadde njagala kunnyonnyola nsonga eyo. Kati bwe bagendanga mu ntalo abakyala be balinga bafuuka baki bazaana. Hadithi eno kyetegeeza omukyala omuzaana bw'azaalira omuntu atali muddu omwana gwe baba bazadde abeera muki abeera free, tabeera muki muddu. Kyekino Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba nti antalida al amata rabbataha, mugenda kulaba omukyala omuzaana ng'azaala mukama we. Abamanyi bannyonnyola nti nno omukyala omuzaana omwami atali muddu ng'ali free agenda muzaalamu, bw'anaamala okubeera nti amufunamu omwana. Mukitegere ekintu ekyo, omwana aba azaaliddwa tabeera muddu. Kyekino kyeyagamba nti omuzaana agenda azaala mukama we. Kuba buli muntu yenna bw'obeera nga toli muddu obeera mukama waani wa muddu, obeera waggulu waki w'omuddu. Oba ekigambo ekitegeerekeze. Abamanyi abalala okuli Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah banyonnyola hadithi ne bagamba nti tugenda kulaba abaana okujeemera bakadde baabwe nga kuyitiridde, nga maama omwana amuyisanga bw'olaba masita bw'ayisa omuzaana. Mukitegeera ekintu ekyo? Nga literally kitegeeza abazadde baazaala abaana naye nga tebabawa bitiibwa. Mutunire omulembe gwe tulimu essaawa eno. Kino ekigambo Ibn Hajar al-Asqalani ekyogera myaka mingi, abamu abamanyi bwe batyo bategeera ki bwe bategeera hadithi. Wabula omulembe gwe tuliko essaawa eno abaana bayitiridde okubeera nti tebakyawulira baki tebakyawulira bazadde. N'abazadde bennyini ennaku zino batya abaana, era gamba abaana b'ennaku zino omwana tagambikako. Waliwo omuvubuka, temwalaba vidiyo eyatambula egoinga viral, omuvubuka eyakuba taata we bo? Temwagira? N'omuvubuka oba yali ewusoga yakwata maama we n'amukuba. In fact kino kankibagambe, omusiraamu tokkirizibwa kwongerayo vidiyo bwezityo. Tokola ki? Tokkirizibwa. Ekyokubiri, tokkirizibwa yadde ogipositinga ku status. Bw'olaga ebintu bwe bityo mu public, abantu baba tebafunamu kyakuyiga, just oba obinomalizinga biba bifuuka nomu. Abantu bagamba nono abaana basiiba babakuba. Okitegeera? Ekirala, oba owadde omuntu atalina magezi ng'omuwadde option endala nti kati n'okkuba kukola ki? Kusoboka. Mu busiraamu omuntu wabanga yeekumyeko omuliro, ensi bwebanga eramuza busiraamu, tagenda mu mawulire, tagenda muki
kuba ekyo ekikolwa abo Allah beyogerako nti yusauna fil ardi fasada, batambuza omwonoonefu mu nsi. Ebikolwa ebyesittazawo ebityo omusiraamu vidiyo togikola ki, togyongera tibafune ekyokuyiga. Bino ebakuba mu mawulire ne balaga omuntu nga yeetuze, naawe noteekako status nowandiika Allah atusaasire. Mukitegere kino kyo, Allah atuwe enfe ennungi. Kiki oyogezako okwogera? Omuntu atakitegeddeko tokimulaga, kuba haraamu omu abantu gye bakoma okumulaba gye bakoma omukola ki, omunomalizinga. Ekirala waliwo status muzegendereze, oli ateekako ennaku zino naddala abavubuka nti birthday ya mukwano gwe yatuuse, nga mukwano gwe naaboononefu n'amuteekako nga ayambadde mu nnyambala ekyasinza okubeera embi, n'amuteeka nagaseeka oyo si mukyala wange sikinjowabula jasi mukwano gwe namutaddeyo kumukola ki. Ennaku zino ani yabagamba tuyina okweyisa bwe tutyo nti omuntu okulaga nti omwagala olina kusooka kumuteeka ku status omuwishinga happy birthday? Mukitegera ebyo biraga nti omuntu ddala akwagala. Wabula ennaku zino osanga n'abantu nga wallahi abawala naddala ng'omuwala akaaba n'okaaba nagamba ennaku zino takyanteeka ku status, takyanteeka ku ki. Okuva eddinga okwagala kw'omuntu eri munne kuli defined by status, nga status yakudefine nga nti omuntu akwagala oba takola ki, takwagala. Mulembe kwonooneka ennaku zino. Ekirala bannange, okulaga abaana bammwe ne bakyala bammwe nti mubaagala tekitegeeza kubapostinga ku ki, ku social media. Bannange, abakyala bammwe n'abaana mubakume nga bali private, naye wallahi osanga omuntu naddala abavubuka b'ennaku zino yakafuna omwana muwere, omwana ali innocent, n'omuteeka ku social media. Abantu balina amaaso amabi. Si buli muntu yenna akwagaliza. Wallahi wembanga mwagala okutegeera abantu, olunaku lumu tulijja wano ne mbanyonyola Suratu Yusuf. Suratu Yusuf eyo yategeeza abantu kiki ekitegeeza. Baganda ba Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu abaali bava mu maama omulala, wallahi Allah yatandika nakutunyumiza, bamutwala ku ttale ne batandika okumuteeseza bamuweeyo omuseke gumulye, nga Baganda ne bava mu ntumbo ya kitaawo. Mukitegere ekintu ekyo? Omukubona agamba temutta mumusuule mu luzzi, abaana babayitawo bajja kumukola ki, kumulonda. Naye long story short, mu Suratu Yusufu mwennyini baganda ba Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu, Allah bwe yatuusa Nabbi Yusuf ku ntikko nga Allah amuwadde obukulembeze, bwe bagendayo mu lubiri okunona emmere, Allah tugamba atya mu kyafa ekyo? Taata waabwe yabagamba nti la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa, temuyingirira mu mulyango ogumu wabula muyingirire emiryango egy'enjawulo. Kyeyali yeewala ayin, ekiiso al ayin haq, ekiiso kiki gyekiri. Mulowooza ekiiso gyekiri, naye wallahi ekiiso gyekiri. Mwe mulowooza lwaki buli bwolaba omuntu wabanga agenda okufuuka successful what oba mu ddaawa oba omuntu yenna, bw'ogenda okusoma comments osangamu abamuvuma. Mumanyi abamuvuma? Abantu abasinga abavuma abantu abali successful kiva from a place of hate. Abalaba ye obulamu bwe tebuli bulungi, naye ng'ate gwalaba gy'ayagala okugenda gy'okola ki, gy'oli. Wati okuyita wakusanga ositamye. Okitegera? Ng'omuggo omukubisa gugwo gw'okola ki, gw'omenya. Kakati abantu hate eyo n'okuvuma mu social media, naffe batuvuma kuno. Naye ng'oluusi abantu okuvuma era temubanenya nnyo, babeera ng'obulamu bwabwe buli bubi. Bw'olaba ng'omuntu ataddeko eggambo bwati ku social media n'alikubawo, manya obulamu bwe bulikola ki, buli bubi. Oyo omuntu gwavuma gwe yeegomba okubeera nga ye, wabula olw'ensonga nti ye ali lazy. Okitegeera? Talina kyeyekoledde, abeera ku social media ku scrollinga buli kaseera. Beba bamala obudde nga bateeka comments ez'okuvuma eri baseeka, comments ez'okuvuma eri abantu bonna b'osobola okulowoozaako. Omuntu alina ebyokola obudde abeera bulina. Omuntu ng'obulamu bwe butambula bulungi, obudde alina obw'okuteekako eggambo ku social media. Kati mwegendereze abaana bamwe okubateeka ku social media
Mukitegere kino ekyo era otera olaba abawala n'ateekayo oba n'ateekayo akaana akato oluusi wallahi bakugamba n'okugamba bubazinyiremu oteeka otya omwana wo ku TikTok naawe taata olaba otya omwana wo ku TikTok n'oseka busaze wallahi wano weyasinga okusaza awo wakati awo video kanseseza nnyo obwana bonna lisimanyi nti busobola n'okuzina dayuth oyise kibotte wallahi omwana w'omuto bamutendeka batya amazina ne bagateeka ne ku mutimbagano nga wallahi just otunudde mukitegera kino ekyo tetupostinga lwakuba just aini wabula okupostinga ebintu ebyejjenjero ng'ebyo n'okwonoona abaana makaago tobikkiriza eri omukyala n'omwami kakati kyembadde mbagambako wano eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku baana okuyitirira okubeera nti bajemera abakadde baabwe era ng'omulembe guno byebintu byetusinze okulaba ng'abaana baddamu abakadde akabonero akasembeyo ketugenda okusembera olunaku olwaleero nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera kathratul qatl abantu bagenda kuyitirira okutiŋŋana era mu hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la taqumu saa hatta yakthuru alharuj nti enkomero tegenda kuyimirirawo okutuuka nga mulabye alharuj basahaba ne bamubuuza wama alharuju ya rasulallah alharuj kitegeeza ki owange gombaka wa Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti alqatl abantu okufa mu nnamba ennene mu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okugamba nti abantu bagenda kutta bannaabwe nga la yadri alqatilu fima qatala nga se tamanyi bameka bakoze ki basse nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wala almaqtulu fima qutila nga naabo be basseemu abantu tebamanyi namba mmeka ey'abantu be bakoze ki mulowooza wano nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alangirira ki yali alangirira ennyonyi omuntu ayimirira waggulu ye n'asola ki bomu ne zitta abantu naye nga tategedde enamba mmeka gyakoze ki naabo bennyini be basse balaba abantu ku disappearinga nga bavuddewo bino byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogerako mujjukira ekyafaayo ekyaliwo mu ggwanga lya Japan Hiroshima ne Nagasaki bwe bakubawo nuclear bomb netta abantu ne bafuna baziyita genetic mutations okubeera nti omuntu akyuka mu butonde n'abaana ne baddamu okuzaala nga bazaala omwana alina emikono ena n'ebintu bifaanagana kuba ebityo bino byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alanga weapons of mass destruction ebintu ebitta abantu mu nnamba ennene waliwo we nawulira olutalo lwaliwo wakati w'abapalestine abaisirairi batta abapalestine to the extent ne bwe baalinga abapalestine bagenda okuziika mu makbara bwe baamalanga okuziika nga naawe bazise bakubbomu nga bakola ki nga bavaayo mu ttaka kati nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno eya Abi Musa al-Ash'ari yatunyonyola n'agamba nti okutta kugenda kuyitirira ng'omuntu asse la yadri alqatil fima qatala ng'omuntu asse tamanyi bantu bameka basse wala almaqtulu fima qutila era nga ne be basseemu tebamanyi bantu bameka be bakoze eki be basse tewaliwo omulembe bantu gwe bafudde mu bungi n'omulembe gwe tuliko essaawa eno okutandikira ku sematalo wokubiri second world war okitegeera first world war second world war oluvannyuma lwawo bonna tutandise okulaba abantu abafidde just mu nsi z'abawarabu awokka ku mirembe gy'abo president ba America babala president bana ng'abantu over 11 million 11 y'abantu wallahi nabi bafudde bebaluguzeemu obulamu era nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogerako essaawa eno egamu ku mawanga gakyasinzeemu the largest humanitarian crisis abantu abakyasinze okubonaabona liggwanga lya Yemen tebafuna ddagala abantu bafa abamu bafa njala abamu bafa mutera okulaba ebifaananyi ebyavanga mu mawanga nga Somalia nga bakulaga omwana nga yenna ekifuba kiweddeko ng'ennyama yonna eweddeko bwenti waliwo n'ekifaananyi kyebaalaga waliwo omusajja yagenda yali bana bakuyo ebifaananyi wallahi yagwa ku mwana nga bino ebinyonyi bebabiyita oba batya waliwo ebinyonyi ebiri ennyama ensega nga wallahi ensega eri mu kulya mwana can you imagine naye wallahi ekibuzo kyensinga okwebuuza nti abasajja abali responsible ku leva y'ensi yonna n'ebirala tebafunamu yadde
okwekuba mu mitima nga balaba ebintu ebityo nga bigenda mu maaso. Olwo tebakola ki? Tebafaayo. Ng'abantu tebafa ku bulamu bw'abantu. Era endowooza eyo y'endowooza eyingidde ne mu bantu. Omuntu omusanga n'agamba munne nze ku ssente sirina ki? Ddiini. Wallahi buli w'olifulumya ekigambo ekigamba nti nze ku ssente sirina ddiini, olowooza oba tomuvuddeyo? Olowooza oba tomuvuddeyo? Nti nze ku ssente sirina ddiini. Ani yatusindikira eddiini? Allah. Kitegeeza mu ssente tombulira Allah kye yakola ki? Buli kintu kyonna wansi w'enjuba nga kigenda kuleetera ssente osobola okikola ki? Okikola. Ebigambo bwe bityo mu byewale. Ogamba nti nze ku ssente sirina ki? Ddiini. Ekirala kyensembyayo bannanga abavubuka mwewale ebintu byemupositinga ku social media nga birimu Allah ne bwe just nga birimu ekigambo God. Wallahi osanga memes, ezo meme ze bateeka ku social media, ku status ne ku Facebook, omuntu n'ateekako ekigambo ekisesa waggulu, wansi n'ateekawo ekigambo God, n'alaga omuntu ng'oba yeewuunya. Okitegera ekintu ekyo? Allah subhanahu wa ta'ala osobola omuzannyirako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wallahi ogamba waliwo omwana gwe nagamba nga musiraamu n'ambuuza ekibuuzo, wallahi nali situire, n'agamba is God on WhatsApp? Nti Katonda gwali ku WhatsApp. Oba yali ategeeza ki? Oba yali ategeeza nti oba oliawo Katonda tamulabye olw'ensonga nti abadde ku ki? Twatandika ddi okutegeera ebintu bwe tutyo. Bwe mbanga musaaga Allah, mujje mu kusaaga kwammwe, mujje mu mimuzi zammwe. Bwe mbanga musaaga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujje mu ki? Mu kusaaga kwammwe. Bwe mubanga musaaga eddiini mugijjemu. Musimanga ngenda kukola ekintu gundi ne Mungu akole bwati ne bwati. Ebigambo ebyo mwali muwuliddeko nga wallahi ebigambo babyogera mu mbeera ey'okusaagira, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala gw'otadde mu nsonga zammwe bwe mutyo, muli mu kusaagira, mutudde ku stage ya boda oba mulina ekintu kyonna kye munyumyako. Abantu tebakyawa respect. Omusiraamu beerako ne respect n'ekifo ky'oteekamu Allah ekyaki? Ekyenjawulo. Bino bye nabagamba waneeno, waliwo ekigambo saagala nakiyisa mu kamwa. Omu yali awulirira n'agamba abavubuka, wallahi muganya okusaala naye Mungu ajja kuyiwa evivi. Okitegera ekintu ekyo? Oba oliawo bo ekibonerezo kyeyali oba kyeyali amanyi ng'ekinene oba ekyogerwako mu conversation zaabwe kwalikola ki? Kuyiwa vivi. Tokwatanga bintu bya kisiru bwe bityo, bintu bya kujeregerera bwe bityo, bintu bitali makulu bwe bityo n'obiteeka ku linnya lyani? Lya Allah. Mwegendereze erinnya lya Allah. Mukitegera ekintu ekyo? Mwegendereze erinnya lya Allah. Leero mbadde nina Wendiseka abadde atusomesa, n'agamba wallahi waliwo omusajja nga musiraamu yali agenda okwewola mu riba, n'agenda neyeewola n'atandikawo faamu, n'atandikawo ennimiro. Naye banne bamubuuza, ng'ennaku zino obadde obuze. Omanyi bwe yabagamba? Yabagamba nti mbaddeko eyo mu ringi ne Allah n'omubaka we. N'amugamba kikyotegeeza. Agamba amanyi baseka batugamba olya riba oyingidde. Let me tell you something, nga temunaba kuseka. Ekigambo ekyo kintu kyakuseka. Ogamba otya? So anakudda mu kukiisa Mukama. Omuntu otandika otya okuyisa ekintu bwe kityo Mukama? Kikulaga beba abantu Allah subhanahu wa ta'ala beyogerako nti istahwadha alayhim shaitan. Shaitani yabakwata nebavumbagatira nga wallahi tebakyalimu nanza, nga buli muntu yenna basobola okumuyisa kamwa kawe nga baali babulayo Allah yekka. Wallahi nebamuyisa mu kamwa kawe bwe batyo. Newewanira mu kulya looni. Mukitegera? Newewanira mu kulya looni n'otandika okubalaata bwotyo. Nemwewanira mu kwebaka ku bakyala. Mukitegera? Newewana mu bavubuka. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti kullu ummati mu'afa. Abantu b'ekibiina kyange bonna Allah agenda basonyiwa. Okuggyako abo abantu illa almujahirin, okuggyako abo abantu abayolesa amazambi. Ng'odda mu banno ne weewaana butya bw'obadde n'abawala. Okitegera? Oyo namumala, n'oyo namumala, n'oyo nakola ntya. Wallahi weewaanira amazambi, naye abantu okutuuka kweyo lebo. N'osanga omusiraamu nga mimu bwekyo ng'erimu ekintu ekikakanya Allah n'omubaka we nga wallahi agitaddeyo.
ng'agitaddeyo. Mu Europe waliwo ebizibu, mwabiwulira ebyalo ebya katuni olwakuba Nabi sallallahu alaihi wasallam katuni. Naye nalaba abasiraamu ku social media nga bagamba smart tulina freedom of expression, simanya biki. Ffe eddiini yaffe tebagizanyirako bwe batyo. Si batumye genda nti oba olwana oba okole ki, wabula omuntu mugambe message ekole ki. Ffe eddiini yaffe tebagizanyirako. Mwagala tufuuke nga bali abasigadde. Wallahi olaba vidiyo eza firimu ez'okuzanyira eza comedy bateeka mu bo omusajja gwe bayita Jesus. Ffenna tukimanyi si Jesus, wabula mu maaso gaabwe ye representation ya Jesus, si bwe kiri. Naye wallahi bamuteeka mu firimu, bamuteeka mu vidiyo za music, bamuteeka mu buli kintu kyonna. Waliwo ebiseera byali bya Christmas, omuwala n'ateekawo osimanya birthday boy, n'ateekako ekifaananyi nga batandisa okizanyisa bakikozesa ebintu tuwe bityo. Abasiraamu ffe tuli banjawulo. Jaa al-islaamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Omusiraamu alina kubeera strange. Mukitegeera ng'ebintu engeri gy'obikola mu buli omu akola ki? Akwewuunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza al-ghuraba, bamubuuza abantu abali strange, n'agamba nti alladhina yuslihuuna, be abantu abagenda okukola ki? Okutandika okulongoosa ng'abantu bonna bakola ki? Boonoona. Totambulira mu nseko, toyongerayo bintu biri mu kukakanya ki? Biri mu kukakanya ddiini yo. Waliwo olunaku kyensembyayo lwe nalaba omuvubuka yateekayo status nga bambazizza omusiraamu ekanzu nga buno obukanzu obw'Ekipakistaani obumpi bwe buti n'empale ng'ekoma wano nisfu saaqi, okitegeera, ne bamuteekako engatto nga mpanvu nnyo bweti, mukitegeera ekino kyo, ng'eraga nti kifaananyi kyakujeregerera. Oli n'atandika okujeregerera abantu abakendeeze nti kyobola sina kirungi muntu kugamba nti abasajja batema empale. Ekigambo okutema mpale kyava ku bantu abalinga bakola ki? Bajeregerera, okitegeera. Abalala wallahi osanga omukyala nga musiraamu n'agamba nsagala musajja yambala buteeteeyi. Omanyi kyayita obuteeteeyi? Ye kanzu. Qul abillah, mubabuuza abo nti Allah n'omubaka we gwe balyawo gwe babalaatirako gwe basaagirako. Mukitegeera ekino kyo? Okay, olutalo lugulewo oba olina ekintu kyonna kye weeyita. Tewali Allah subhanahu wa ta'ala tugamba tugende tutambuleko mu nsi tulabe Allah bwe yakomekereza n'abantu abalinga beefuula ab'amampaati. Ogenda kubeera n'amampaati agasinga ga Firawuni yagamba nti ana rabbukumul a'la, ne yeeteekawo gunagamba nze Katonda, ne wallahi Allah yamumalawo. Oluusi abavubuka bubeera busente, otandisa ogendako e China ofunye akaduuka n'ojja amalala. Mukitegeera ekintu ekyo? Muzanyire mu bintu ebisigadde byonna ne temuzanyira mu busiraamu. Muzanyire ku birala, temuzanyira ku bantu nti abo olaba batema empale, walingawo bisitole byalinga bitambula busima bazitemesa jjambiya. Mukitegeera ekintu ekyo? Bazitemesa jjambiya nga buli muntu yenna bwe twalinga mu ssomero omwana asinga okuteeka mu nkola, wallahi omusomesa nga musiraamu ng'omwana gwasinga okugerezaako buli example eri negative, buli example eri negative. Era nze wallahi nzijukira omusomesa twali tusoma yabagambanga nga wamala ogamba nti onagenda beera pilot, onagenda beera lawyer, ono doctor, boze bamanyi nga career, agamba yala Musa oyo agenda beera muzikiti nga bali mu kulya miceere. Okitegeera? Wallahi mbalayirira Allah essaawa eno oyo omusajja yakiŋŋambanga baamuwira we nali nkolera najja nga azze kusaba kyakulya nenzijukira ebigambo bye yali nga atugamba mu class. Mukitegeera? Ani yabagamba nti omuntu okubeera successful alina kujja mu ddiini n'ogenda olw'ensonga nti osomyeko ku luzungu nga gw'okuteeka enkofiira ku mutwe oba ekkanzu oba okufaananako eddiini yo oli bikozi nnyo nga ne Idi ogisalira mu saati ya Arsenal, kiraga nti oli bakiyita kuyita civilized. Ne ku Juma toolaga kintu kyonna identity eraga nti oli musiraamu. Salaamu alaikum, seka osaakuzemu oba mpita Robert, omanyi kale emirimu gyaffe gino emirimu gyaffe gino oluusi twetagisa okola biki byogera. Nahnu qawmun, ekigambo kino sitera kirekayo. Omar yagamba nahnu qawmun, ffe bantu a'azzana Allahu bil Islam, Allah yatuwa ekitiibwa nga kituwa lwa buki? Lwa busiraamu. Wa mahma btaghaina al-izzatu bighayrihi adhallana Allah, buli we tunaanoonya ekitiibwa mu kintu kyonna ekitali busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agenda tukakanya. Allah subhanahu wa ta'ala tugasene ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.